abantu bawedeyo tusigaza bali ku line ne bano abadde bajoininga line balabika bawedeyo bali Lawrence Labeta osobola okumbuliriza abakiddako tweyanze bannaffe abatudduukiridde mu kiseera kino bangi nnyo bawulidde omulanga guno ne bateekamu engatto abalina kye batodde nga Golden Papa Misa Kisemakule yatuwadde ebyuma bino ebirungi betwogererako byuma bye bannange tukikubire ku bugalo bw'amaanyi nnyo bakungubazi bannaffe Golden Papa obugalo bwowulidde obuli eno munnange bwebwo bwebale nnyo ebale ddala taata waffe Misa Kisemakula yatuwadde ebyuma ebirungi bino ate munaffe Brian White gwe tumanyi ennyo akutta abantu mubabiro ye yatusasulidde public address wa PA egenda okukola mu kuziika sawundi ennene ennyo zino ng'ezibeera mu bivulu gyetutera okubeera mu bisaawe gyonna gye tugenda okuzika ne ku National Theatre. Brian White mukubire ku bugalo bw'amaanyi ennyo basewo ne bannyabo. Ate pulezidenti w'eggwanga si mulimu gwange obisoma bannaffe bajja tubula pulezidenti w'eggwanga n'akola kyokutugulira ekkeesi ennungi eyo n'ebyokuzinga byonna tugabye tuteekamu wadde n'ekikumi bannaye mukubire ku bugalo bw'amaanyi ennyo era n'agamba ne beetagisa ebirala ebikwatagana ku byokulya ajja bitukwasa. Omuyaye Ganja kisalo nyo kisalo ddala abayaye mugamba mutya kale muganda waffe Sweet Kid yatuwadde teki zino n'obutebe bannange mwe ku bugalo abakungubazi bannaffe nga tekuli wadde n'ekikumi abonna benjogedde tewali atusasuza wadde n'ekikumi. Sweet Kid afuddeyo obutebe n'abuleeta
era mbuuziza mukyayagala obulala ne mugamba katumale okufuna sente endala obutebe atwongere ne bannaffe abalala abakoze ebirala ebingi ennyo nabo tujja kwogerako ate era tukyabeebaza n'abakyalina bye musobola otukolera nammwe twebazizza nnyo era musembere wano olina kyosa okuyamba osonga abaana erina ebokisi zange ennya ez'amazzi awaka naye omwana azireeta era ziizino nawe munene tukweyanza ebokisi ez'ennya bannaffe abatudde musanaawo bulemu abakuteeka akacupa era munange era oba olina kyoyambye abali munda layini wano eweddeyo muli baddembe kati okulozinga layini eweddeyo bassebo waggulu abakola enfujjo si wabe emotoka ekkirira zinasoboka Salo dala mama Kyadondo mbakole mbere mpola mama Kyadondo salo dala oyo pe wape tumita mama Kyadondo nanchi kakati basemo ne banyabo baganda bange abali munda ng'omubaka w'Ekyadondo to East ayingidde abadde akamala ekibuuzo ky'ekisembayo tubadde naye era n'atugamba mu mpeemo era nga bwe nabagambye nti saa 12 ajja kubazze era avudde mu kibuuzo aze straight twabadde naye kuva ku makya tannaba tulekulira era ne tumanyi Mukama amusaasira ekibuuzo ekyo abeere nga kikoze bulungi kubanga agenze nga tateredde baganda bali mu ndalo lensi n'abakungubazi abadde mu layini baweddeyo tetubasitopinze naye baweddeyo okuleka nga mukkiriza banajja Ssekinoomu naye abakungubazi abadde mu layini baweddeyo tetulina gwe tuganye era temutuweereza obubaka kasipati muleke abantu bayingire abakungubazi baweddeyo kati tebeetaaga puroguramu eddako naye ng'eno tulina abantu ng'emitwalo 5 basewo ne banyabo gwali ku TV nga tomanyi lumbe we tulutadde olwaleero tuli Makindye wano mu maka ga Radio and Weasel ku Good Life oba we bayita ku Neverland we tuli taxi we tuusa mu paaka kubanga eri abagamba nze nina okusulayo teeka paka nga radio amaze okuwummula mirembe tuka mu paaka linnya kaboda kubanga ne kajja mu kawusike kalungi ennyo obudde buno boda ya 13 ekinene nnyo ejja kuleeta Makindye ku kooti kubanga emmotoka nsubirazo wonna we zikomye tezikyayambuka viiramu awo tomukanyi wa boda jangu mpolapola no waggulu we tuli bakungubazi banno we mujja otusanga tuli Makindye enkya tugenda kubeera ku National Theatre era tukole kino kyekimu naye nga tusooka ku church olunaku lw'enkya ku makya obubaka bwenfunye abapakinze emmotoka maaso ga geeti wamanye emmotoka zo ziri maaso ga geeti bagenda kukumirawo olumbe wagenda okubeera ekyoto ate bagenda kufumbirawo emmere n'ebirala ate nga tumanyi nti omuliro tegukolagana n'amafuta bambi tuyambe omanyi emmotoka yo ogipakinze emaaso ga geeti kubanga nsubira buli driver amanye emmotoka ye weeri mu maaso ga geeti eyingira ku Neverland oba mu maka ga Radio and Weasel omuliro tegukolagana n'amafuta tetwagala bizibu birala
Lawrence Labeja twetaaga okumanya program DJ kasaundi ako kalekera wekato kubanga eri munda ali emizindalo ate abakungubazi nabo bangi nnyo eri ng'omanya ate ekiri munda eri kizibu nnyo okusinga ate ekiri wano kati engeri wali emizindalo kakabere wansi kitegeeza neri bakafuna nga kali wansi basobola okuba nga boogerayogeramuko awo ebitonotono ne bumiitingi bungi nnyo eyo munda webale nnyo bali ddala Simba Events mukoze ku mataala twetaaga ettaala eziwera wano twetaaga ettaala ezifa wakati ezikuba waggulu kuba kigenda okubeera wano bangambye omuntu Ssekinnoomu nga yakatuuka nga yagala kuba eriisa evanyuma ku muganda waffe oyitawo mpolampola mukiire wansi mpolampola ng'oli Ssekinnoomu bagwe wakajja kubanga layini ziweddeyo mukiire mpolampola wakyaliwo akakisa k'eddakiika 5 oba 10 mutambulira mu layini ate temukkirizibwa ssimu abakatuuka temukkirizibwa ssimu abakatuuka Bruno K. Layini ezzeemu okubeera bize abali munda kasifiri tukaddemu abadde batudde muyimuke munda awo layini ezzeemu okubeera bize abantu ate bazzeemu beeyongedde bangi nnyo abali mu layini tubajjukiza tokkirizibwa kuba kifaananyi essimu yo gisigaze mu ngalo oba mu nsawo mweri tokkirizibwa kuba kifaananyi layini etambule wuliriza security kyegamba bwe bagamba yisigalawo lisigalawo bwe bagamba jangu vaayo yenkola gye twatandisewo wano bakuba security bwe bakwasaganyiza omukolo guno ne Uganda Police ne Military Police tugisuubira mu kaseera akaddako era temweralika kya security buzibu kiri okay muzei kato kiriya layini ezzeemu okubeera bize abali munda layini ezzeemu okubeera bize kasifiri ke twabaddeko tukaddemu nateera mbajjukizeera bw'obanga oyina obubaka bwozze nabwo ntuukirira nze MC Kasfat Kasule nkukwase omuntu omutuufu akutwale ku mmeeza ereceiving obubaka ebintu bino tubimanyi tetwagala oteeke kintu ekitalina kuteekebwa ntuukirira wano ng'oli sayidi yeeno oba oli munda wali kiryoke nkukwase akutwala ku mmeeza we bakuŋŋaanyiza obubaka bw'oba oli munda awo noonya emmeeza eriko Spice Diana eriko Dr. Ildaman n'abalala bangi nnyo Mwami Balamu Manager Lawrence bangi nnyo munda awo timu nene nnyo buba butuuse emmeeza eyo weeri era tujja kusobola okwebaza bannaffe abanaba batuwadde obubaka ekiseera nekijja kale tubasaba abalina obubaka kubanga Moze Radio abadde muntu nga buli muntu famire ye bannaffe abamabaala clubs amabaala amaduuka radios TVs ffenna tuli wano n'omuntu Ssekinnoomu omutima gwa Moze Radio mugumanya ekisa kyabadde alina era Moze Radio awumule emirembe basewo ne banyabo Selector David kisalo ddala kisalo
muyitewo ndowooza bajja bayisa wali ne honorable bye wansi MC kiki masanyalaze gaffe gasparkinga okay mukulu wange tyani byani jangu oyite wano kitalo ddala kitalo ddala abantu bano abakkirira baganda bwe abakkirira twebuuza balaga wabagenda kuba liiso oluvannyuma bw'obanga omutima gw'omutiitiizi waliwo abantu abamu nga ye munaye tasobola mutima gwe tegusobola kugumiikiriza kulaba ku muntu awumudde gwe sigala wooli bw'obanga omutima mugumu dda mu layini sekiriti ekyegamba okkirire okuba eriisa evvannyuma ku muganda waffe naye nga nenkya tugenda kubeera ku national theatre tusooka mu church ku makya ngenda babuulira church oba lubaga oba namirembe ali mundawo apeereza obubaka bwa church eyo church ebbiri ezo ennene kwe tulinako emu ali mundawo ambuulire lubaga okay enkya tusobola okukeera erubaga ffena ne tujjuza lubaga nebweru wonna ayagala okumusiibula nga tumusabira ekisambiro ky'emmisa enkya ffenna lubaga ku makya ali eyo ng'otuwulira oba tulaba ku tv enkya tukeera lubaga ku church we tujja okuva tugende ku national theatre wayina okusula olunaku lw'enkya leero twagadde asule ku maka ge wano ge maka ga moses ne wizo moze wano ge maka ge we tuyita ku good life maka ga radian wizo awala bayitawo ku neverland tuli makindi mu kizungu we tuli gravity muganda waffe ekitalo ddala kabakasa kitalo nnyo musoke mutereezaawo honorable muyisewo mpolampola honorable abagenyi bazze nabo bokka be bamuyisaawo wano honorable alan sewanyana basoni banyabo obugalo bwe honorable kitalo ddala kitalo ddala kabakutwale abayimbi bafolomye balina kye bagenza okuleeta balina kye bagenza okukwasaganya bakomawo balina bye bagenza okuleeta abali munda kasipidi mukongeremu amaanyi kubanga layini ezeemu nga bwe yabadde mu ntandikwa naye mbajjukiza mutuuka ekiseera era ne mulaba nga obudde buwedde bwe mwampadde bujje muŋŋambe kubanga era abantu basobola kuggwa ekyo tukimanyi abalala ku national theatre nabo bwe banaatandikira layini eno ekubaliisa oluvannyuma ku moze radio naye twewuunyiza dde abamu bakomyewo mu layini ogwokubiri banyumirwa tewali kunyumirwa abakatuuka nga muyina obubaka bwe muleese bwonna noonya nze MC Kaspat Kasule wano wenyini wendi nkukwase omwami akutwale ku mmeeza entuufu weyina okuteeka obubaka obwo we bayina okubwanjulira tomala gakwata bbaasa n'ogiwa buli bw'osanze n'ogituusa okuggyako bwe yennyini gw'ozze okuwagiza nga bwe tukimanyi
Simba Events eyakoze ku mataala kansubire kitambula obudde bunaatera. Simba Events tekamu speed Mwami Kamada. Abakatuuka nina kyebategeeza tokkirizibwa ssimu kuba kifaananyi ng'otuuse wali. Essimu y'ekusigale mu ngalo oba ekusigale mu mpale mu nsawo yo. Tokkirizibwa kuba kifaananyi kyonna ly'etteeka eryafulumye. Tutambulira mu layini. Bakuba security bakwasaganyiza ensonga eyo. Bwe bagamba dda mu layini, dda mu layini. Bwe bagamba yimiriramu awo yimirira. Mwebale nnyo speed tugiraba etambula, layini etambula, bali munda mwogere mwongezi ku maanyi kubanga layini abantu bakyali bangi ate beeyongedde nnyo. Tetujja kusobola kumalayo bantu bonna baganda bange, era we nabategeeza ku kazindaalo nti katukomyawo tujja kuba tukomyawo enkya ku National Theatre we tujja okutandikira. Ayingira ofulumira mu mulyango gw'eri abayina t-shirt mujeno abayina t-shirt muyite mu bantu muzofuna abazetaaga. Ready and Weasel kitalo ddala. Abakatuuka temukkirizibwa ssimu kuba kifaananyi kyonna. Muteekemu ka speed kubanga abantu bakyeyongera obungi. Muteekemu ka speed. Layini etambula tugiraba etambula.
abakatuuka tubategeeza nti temukirizibwa kuba kifaananyi kyonna esimu ekubeere mu nsawo oba mu ngalo. Tuteekemu ka sipiidi wansi awo bannayina abantu bangi nnyo abali munda baganda bange ka sipiidi ndowooza mukongere mubayitiridde obungi abalina obubaka ng'okyali eno ebweru eno mu tenti jamu ndabe nkukwase omuntu omutuufu akutwale awantu awatuufu. Bw'oba oli munda eyo waliwo emmeeza gibuuze ejja giraba eriko mukyala Spiceana, Dr. Ildaman n'abalala bangi nnyo ne Mwami Balaam osobole okuwaayo obubaka bwo. Tutambulire mu layini. Tutambule. Layini etambulira ddala bulungi nnyo ne tuteekemu ka sipiidi. Tuteekemu butesi ka sipiidi kokka.
Tulina muganda waffe Kafeero, Ronnie Kafeero, sooka gye kunnangayo. Kati basawo ne bannyabo obubaka bwenfunye balabika ndowooza tujja kikwasaganya ku National Theatre olunaku lw'enkya. Naye nga musobola baleka ne bayitawo ne keesi bagigadde ne bagitulako ne bagikwatako obukwasi bati ne baddira eriwe bati. Bano abali mu layini waggulu mu kiggale. Ronnie Kafeero, tusaba ojje otukubire ku nnanga eno. Eyo sango tuzeeko ew'omutonzi katono. Eno sirako n'intasibu tuli mbizibu. Eyo Kafeero omukazi yanobadde yadduka ne mu kyaki. Ndoza mukigalire waggulu kubanga eri kimaze okugwa. Awo bayitawo buyisi. Kiri kityawo muzeeyi, kisoboka okuyitawo oba bakomewo emabega. Njagala kyemumbuulira kyembagenda nakyo, saagala kyankalanya munda eyo. Bayingire okay. Kubanga bebali mu layini katuwa kakisaako. Abali awo ndowooza bo ne bakakkanamu wansi. Basawo ne bannyabo muganda waffe Ronnie Kafeero agenda kutusabirayo ku nsaala atwere ku buyimba obwo mpolampola oluvannyuma mukola ne programu. Soko je katono nyo. Muganda waffe ono Ronnie Kafeero tubaddewo nnyo naye mu mbeera yonna, tutambudde naye wadde mulaba mu mikolo nga gino abasinga mwe musinga omulabira, naye ffe tubeera naye ebiseera eby'eddembe nga si mikolo gino egy'amaziga. Era mukwano gwa rediyo ebyaddala, era mukwano gwa famire. Ronnie Kafeero ngenda mubakwasaamu asooke atukwasaganyeeko, atuzzeeko wa Mukama Katonda, atukakkanye emitima gyaffe. Si mufaaza naye akitusingamuko katono nnyo. Oluvannyuma mbaye programu egenda okuddako, tukiwe ekitiibwa, tukendeze ku maloboozi gaffe, tukendeze ku kerere. Kati ekiseera kino kya kkungubagamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Soko je kusawulira katono. Batugambye mwami abategesi mundawo batubaddeyo katyansika abantu abalala batono nnyo. Batireke. Kakati awo simanyi abakungu bazibe nnyini. Bakireke tebagenda munda. Kati musigale we muli, abakungu baze baganye. Abali munda mugalewo small gate. Mwebali nye bali ddala. Kasoke tukakane. Ali waze. Anedda ne gye bagenda bagaddewo. Tewali gye balaga era baddeyo obuzi waggulu tewali kyakola. Bagaddewo. Anti munnange bambuulira kyakwogera. Mugaddewo? Okay, kale. JB agambye wali wagaddiddwawo. Tuddeyo waggulu mpola mpola. Munnange bambuulira kyakwogera. Kulozinga ne bagamba terekayo abalala bajje. Obuzibu si bwange, aye nabwo si bwabwe.
ndoza bagenda okulanga kyali kakadde bane tudde awo tubeewo tudde waggulu mpolampola banaye buli omu afune watuula tugenda muleeta wano buli omu afune watuula afune sayiti ennungi wanaalabira buli omu afune watuula tutandike abassebo ne bannyabo abali munda muveeyo mwenna mujjeeno bwe bubaka bwenfunye mu kiseera kino bw'oba otudde munda eyo vaayo mpolampola jangu eno fenna gye tugenda okubeera abali munda nti tujjudde nnyo eyo bwomaze okubuuza ku bafiirwa jangu eno kubanga era ne munnaffe bagenda muleeta eno kakati mwami kafeere bassebo ne bannyabo tukakkane ate mbajjukiza abaakatuuka nga mulina obubaka kino nkiddamu ng'ozze n'obubaka okuva gy'obeera oba okuva mu kampuni gy'okolera laba nze MC w'omukolo oba MC w'olunaku Kaspat Kasule nkukwase omwami akola ku ekyo akutwale ku mmeeza entuufu tokwata baasaayo giwa buli gw'osanze okuleka ng'oyo gw'ogiwadde gw'ozze okubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala kakati kabakwase mwami Kafeero asooke atutambuze mpola tukakkane tudde eri mukama eddakiika etonotono wanso Kamada asimba events yakoze ku mataala jangu otulabe bajja oli soko jonyonyola bakulu kyekigenda maaso abatugambye ate buli omu ajja sigala watudde ne webakofini esse wano togeza kuyimuka tusigale we tuli kubanga tubeera bwe tukijja kubeera oke mwami Kafeero fena tukakkane mpolampola omuzindalo ngenda gumulekera tuzzeko eri mukama programu zange ngenda zizza nga naye akaseera ke kawedde banaye tukkakkanemu tuddeko eri mukama muze naffe tusooke tumuwe essala yaffe esooka oluvannyuma nga tunabagenda lubaga enkya ketandikire wano tukakkane tukubire mwami Kafeero mu bugalo basewo ne banyaba bakungubazi Katonda osembeze
Fuba kubanga eggulu yempeera fuba eggulu yempeera fuba eggulu yempeera ngerera olwo ojja kuba tuyimba ennyimba ezo ezitendereza nga twongera okwebaza olw'obulamu obutono ennyo ekiseera ekitono nnyo Katonda kyatuwadde Memoze Radio tujja kuba nga tumujjukira naye nga tuyimba ennyimba ezo Katonda amwanirize era yonna gyatuuse gyali mu ggulu ekyagaanye okumusonyiwa musonyiwe Musanyuwo nalino erisiga fuba eggulu yempeera fuba eggulu yempeera eggulu yempeera kigambo kyakiteebwa noonya musanyuwo nalino lyerisinga fuba eggulu yempeera fuba eggulu yempeera eggulu yempeera emikwano gy'okunsi gyonna giribakya Yesu omufiirwa fuba eggulu yempeera fuba eggulu yempeera eggulu yempeera kigambo kyakiteebwa noonya musanyuwo nalino lyerisinga fuba eggulu yempeera fuba eggulu yempeera mugenda wabannange endaba ngabayi
Inga ujemuga Oseo Yesigeno Amaisi Kani okugenda yuna mwe mutima mwangu weku ogere nafe mwena muchenyote motopaku alibamilisa Yesu alibamilisa Yesu Oseo Yesigeno Yesu munokozi wange eronze uwekaha omusa ikunasiza nebaza omunokozi abangi tukutetereza Yesu oli mwana wandiga omusa ayikunasiza nebaza omulokozi nababukira n'abantu omulokozi bonna obuta Iwachetulu webula wabaua tena tukutetereza Yesu oli mwana wandiga omusa ayikunasizazi nebaza omulokozi Demo Kristu, neba zakato neangazawati. Demo Kristu, neba zakato neangazawati. Watonda nzomoto Noteka kuseno, nonkuba bulicho, nebyo biwapa. Imo Kristu, zene basa katone, neangazawati. Watumo mwanao okunolola nsi chake bibi umbatisimu Imo Kristu abagene basa katonda eangazawati ebyo sibitenda antiritegeza kwewundabirira abangene mu Kristu
Ibo Kristu zenone basa katone yangaza wate Watuma watumu mwanao okonono lanze osichakelele ombatisiwi
Agala meka tubawe. ayagala okutula funa mwena muveeyo mudeyeeri mwena muveeyo buli omudeyeeri mudeyeeri buli kisayinide mudeyeeri tudeyeeri simanyi nani agudde waabwe mudeyeeri waggulu Yabwere, kibala w'ekikolo ki?
mugende mulindire wali Chuanze kugambye nti osanga simu yayandibadde esu nze nzikuwe nze ŋŋende nze ngikulekere dano kituusiriza bubi ganda omuli amazzi naawe webukunja landisa ki amaziga mmozaako komaawo genda wawe kakiddamu Kena aku buat sambal, saya. Kue ni. Suah. Nanti kalau pengen kau beli, saya. Ayo, sini baik. Kalimba abageni bagaba okufaamu byayimbi kusasula emeka byayimbi kubanga mudde wange sebwaki badde bakitadde abadde ababoda abalumbe badde bakitadde abadde ababodaboda naye nga tebasi rediyo balemererwa n'okubatta kitadde ali era aliisa buti atta abantu naye muze omwana talina musango mufidde ne bakwata amawulire ebyo bireke baaba
Ate nze kungubagana naye bayinza omwana nafanga embwa international artist nafanga embwa international era kitalo inna lillahi wa inna ilaihi bakuba wansi Like tuichote tugenda just mutu munakolisa ojoji let's only move tugenda mutu nange yalani bale bamuyingisa bona balundamu bazosula Bani abalina nnyo obuzibu musirike muwulirize ebintu bitambulira mu puroguramu mukitegeera okutandika okumulabako twatandise saa 6 paka sawa 12 nasika 10. Listen, temumpakanya kakati programu yokumulaba enkya ku National Theatre bisegedde ku National Theatre enkya buli omu ayagala omulabako wagenda omulabirako neza agenda naye kati okumulabirako wano ewaka kiwedde bisegedde kale mukyamule Tegeza ka transport katusalidde bwerere baba. Obudamu bungi omwava omudde awazibala mwamukuma. Nana mukibala mwamukuma isawa yamudda n'abadaliya. Kale mukume. naye bakumye nnyo omufu okusinga omulimu Mukumbira ddala. Mwebale. Mukumbira ddala. Nammwe Katonda ajaba ku omwoyo. Ennaku z'ababawuza wamawulire ndya pologamu siri ku nkwakyo ndi ku cwengegamu siri ku nkwakyo ono gwenkungubaga moze radio gwenkungubaga rest in peace kyemwagaliza abakungubazi bannange tubadde nga amasanyalaze gagenze tugageneyita oluvannyuma negadda bannange ekitalo nyo kisalo ddala tuwale ne muganda waffe Veronica Fero nga akyatubudaabuda ennaku yaffe gye tuliko olwaleero abakatuuka nga muli waggulu eyo muyina obubaka nga muyina amabugo mu lulimi olwangu muyina obubaka buvudde gyokolera buvudde gyobeera
jangola benze MC Kaspat Kasule kukwase omuntu omutuufu akutwale wulina okuteeka obubaka nga butuuse bulungi. Kakati sigenda balwisa Roni Kafero twagala tukubeera oluyimba olulala lumu. Bw'omaliza oluyimba olwo tulete omwogezi omu ku bakwano baffe kubanga famire tetunatandika kugikwatako abeeko ebirungi byatunyumiza bye bayiseemu ne muganda waffe. Roni tweyo oluyimba lumu tugende mu maaso. Mutwala yayimba luyimba ki? Soko dio katono nnyo. Bantegeezezza nti bwe twogerera TV zonna amawulire gatandise ag'essaawa emu bonna omulamu abagutadde ku ffe wano. Kati tugenda kusirikizaamu ebyuma nabo basooke bategeeze bannaffe abali ebule n'ebweya abatwetoolodde abatali wano tubaweeyo eddakiika nga 5 bakikole batyo oluvannyuma ffe tugende mu maaso. Mwebale nnyo bale ddala kitegeeza si kusiriikirira nnyo ne kunyumyanyumyamu ng'akaboozibozi kali wansi nabo tubaweemu akaddaako bamanyise ne ku bantu puroguramu eziriwo abaliko ewalako. Mwebale nnyo mwebale eddala. Era weewulira oba oba baki mwagwa Thank you.